Toli Mwavu ku Bukedde TV. Nze Innocent Gusuulwa. Procter Gambles mu 1879 yali akola emisubbaawa candles. Naye Edison bw'akola bulb kyali kitegeeza nti emisubbaawa giwedde bugikeeredde. Era yali akola emisubbaawa mu kaseera ako yali avudde mu katale. Kyali kibi nnyo, yatya nnyo na buli omu yatya nnyo. Emisubbaawa gyali gisigazza mikolo gya bulombolombo. Naye ng'anoonya ekyokukola tamanyi. Agamba ekintu kimu yasaba Mukama n'abimukwasa. Bagenda mu kulya, omwana anyiga ekyuma akyerabirako. Kubanga omusubbaawa guli gusooka kubeera mu liquid form. Ne gujja ne gusaanuuka. Bwe gusaanuuka ne gujja ku mazzi. Amazzi agaagezangako okuwoza omusubbaawa gufuuka omusubbaawa. Omwami bwe yakomawo buli omu n'anyiiga, nannyini kampani bimutama n'awulira nga talina kyakola. Ne bw'asiriikirira ennyo n'agamba nti Mukama n'amuwa ekirowoozo nti ne bw'otandika okukola sabbuuni, nga sabbuuni eyo tagwayo mu mazzi. Mu biseera mu Amerika banaabiranga nnyo ku mugga baguyita Ohio. Naye nga balina obuzibu oba onaaba mu mugga sabbuuni agwayo, ate bw'agwayo tolina bw'amugjayo. Bwe yagatta kiri ekizibu n'agamba nsobola okukola sabbuuni. Kwe kujja ne sabbuuni gwe bayita Ivory Soap. Nga bw'omusuula mu mazzi watagwayo ne yeeyubula n'akola sabbuuni n'addamu n'abeera mugagga muzibu. Kikyoyigamu mu kaseera ak'akazigizigi, jjukira omukoowoole agenda kugamba Mukama nti kwata wano. Mu kaseera nga buli omu agamba owedde, buli omu ng'agamba kati kasookedde weepanka ogenda kukola ki? Mukama gwe mugambe bugambi nti ndage ekkubo alikulaga. Procter agamba nti byali bimusobedde. Yagamba bugambi nti Mukama mbikwasizza. N'addamu ate n'akwata akati ng'enjogera ennaku zino bwegamba. Naawe tonnakoma, Mukama akyali y'omu. Siri mubuulizi wa njiri n'ekyentegeeza nange gwe nsoma gwe nsinza. Mutegeeze mu kaseera awo nga tolina gy'odda ekkubo ogenda ddifuna. Toli mwavu, mutwe gwo gwe mwavu.